Nsaba muntambulizeeko ku vidiyo yange eno etuuke Kayunga Bugerere Nakyessa. Nkuba omulanga eri omwami oyo eyalonze abaana ba Mbabazi Mariam ababadde bakasukiddwa ku kkubo oba abakasukiddwa ku kkubo. Bw'olaba vidiyo eno abaana abo nga tebannafuna wa kusula nga tebannafuna wa kubeera osobola oku inboxinga oba n'ojja ku live yange ntera ogikola ekiro. Abaana abo nja kubatwalira maama wange abeere nabo. Bwe kinaaba kyetaagisa kawunga nja kukagula. Siri mugagga, ewaffe tetuli bagagga, ssente tetuzirina, ndi bw'omu nga bwe mundaba. Naye abaana bwe munaaba mukkiriza okubampa nga bwe tubakuumira awo bwe baba tebalina wa kusula, nsaba mubatwala ekyanya, nja kubamba wa location we mulina obbatwala ewaka. Nga bwe tuninda kigambibwa nti Mariam Mbabazi yafiira ku kyeyo. Nga bwe tulinda omulambo gwa Mariam Mbabazi okudda eka nga n'abaana balina we bawummulidde. Gwe wenna bw'oba olaba vidiyo eno nsaba oginsharingire mpaka ku mwami oyo. Nkuba omulanga eri bakadaama mwenna mukyekingeko ku baana bammwe. Mukyekinga abaana. Gye mwabaleka abaana bammwe balya bubi, abaana bammwe basula bubi, mwajja bakolerera, gw'osula eno abamu musanyuka. Naye nga tomanyi mwana wo bwe yasuze. Buli kadaama tambuza vidiyo eno. Mariam Mbabazi naye yajja ku kyeyo yakole nga bakadaama abalala. Oba oliawo ekitaasoboka. Taata w'abaana bano bamuyita Lubega Ivan. Mr. Lubega Ivan nze atutte abaana siri mugagga. Sirina ssente. Naye ekyokulya tekisobola bbula. Ne bw'obwanga oyagadde abaana bo oba nkiira oba ddi ojjanga n'obakima. Kubanga mukyalawo kigambibwa nti yafa.